Okimanyi kukyambaawo mu bulamu bwange sikyangako nga bwe natidde. Okimanyi okyambaawo mu bulamu bwange sigendangako kukola mu field n'enkola loosi nga ze nakoze. Olaba n'eyo kamera ebbanga lyonna lyengikozesezza sifunangako kintu yadde nti oba nali ngitutte ne bagikanika naye olaba bwe yafudde. Mwana muko olabonaawo walabya n'engitono we yaddukidde olaba nabadde nkutte kati olaba loosi ze nakoze ebyo byakubagamba aye nabagambye nemugaana okukola ki okusimbula. Akabaaga ke nabaddemu kabaddemu amanda, kabaddemu zikaadi, kabaddemu gundi lapeero ze tukozesa, kabaddemu microphone. Ako kaali wali ku mabbali naye ko twakalabye. ID nagisuula, gundi ndagamutu nagisuula, gundi ATM nzaali mu nsawo muwaleti wali nagisuula. Sikirabangako. Mbalamusizza nnyo era mbabuuzaako mwena gye musinzira okuba nga mutulaba, mwebale nnyo gyonna gye mutuusaako engalo. Munsaasire programu eno ngikoze lwaleero naye nabadde ngikoledde akalango nti enaalaga olw'Essande. Naye olw'okuba nti wabirawo bingi eby'okkola n'ensalawo nti ate ekandaaliridde ya wiikisi 2 emabega kambeere nga ngikola. Nagenda e Masaka okubaako emirimu gy'amawulire gye nkola era nakwata kkulu yange ne tusobola okuba nga tugenda twali bangi. Mu kyo bwe tumaliriza okukola emirimu ne nsooka mpitirako mu bakoobanga okubabuuzaako. Bano nno baagazi ba mupiira twanyumya emboozi mazima ddala n'ewanvuwa. Kakati tutuuka okwagala okudda e Kampala twalina n'abantu be twagala okuleetako. Bano ne bagamba nti tewali kitupapye era olugendo luwanvu ne bonaakola otyo ojja kutuuka ku makya. Katusooke tulabe akapiira. Ne bayingira ne tubaako ekifo ekimu we tulabira omupiira nga tulina okuwakana kw'amaanyi twali era kukwatagana ku nsonga ezo ez'Abasezi. We twatuula twagattako n'abantu bangi be twali tukoze nabo eyo nga tuwakanira ensonga z'okuba kw'Abasezi. Kino nno twakisijja kumenya byalo specifically naye twali Masaka eyo. Kati omupiira twaguvaamu ssaawa nga nnya kitundu awo. Nnya kitundu ne tugamba kati tugende. Engeri y'olugendo lw'ennaku zino gye luli nti lwawala twasalawo ne tugamba kati tusooke tufune n'ebyokulya lumu tulyoke tugende. Era twajja mpola mpola nga bwe tudropinga ku bannaffe mu byalo eyo be twali tututteko abaali bannamasaka be twasanga be twajja tunyumya nabo emboozi nga tujja tubadropinga bo nga tubatuusiza ddala waka. Kati tugenda okumaliriza ebyo byonna okusimbula zaali mu ssaawa nga 5 ziyingira 6 ne tuvuga ne tugenda. Bwe nalaba nga obudde butandise okubeera nti nno bugenda kwe kusaba ne ngamba bannange bano nti nze Masaka mumanyi bulungi katukole shortcut tuyite awo tugwe mu kidda tulyoke tugwe ku lw'evviira tugende. Shortcut eno obulamu bwange bwonna ndowooza nja kufa njejjusa. Wiikisi 2 emabega twagwamu ekikangabwa siigambe nze nzekka kuba saali nzekka. Twatuuka eyo ndowooza twatambula olugendo ntambula. Kakati shortcut ezo zaatubuzaabuzaamu so obudde obusinga essaawa nga nnamba twagimala bwe tubula mazima nga sikyajjukirayo engeri gye mpangalire nnyo mu Kampala naye nga nali ngimanye dda. Ne tusalawo ne tugamba kati oluguudo tuba tunaatera odutuukako tulina shortcut yalimu ennimiro z'abantu era nga weeri ne mbaga tuyite wano tugwe gye twagwa. Munnange eyo n'emboozi zino terina makulu njagala kubanyumiza kiri mu katambi. Mu lutambi lwe mbaleetedde olunaku olwaleero
nze okuva buto bwange nali mpakanya kye bayita omusezi, nali mpakanya ngamba nti tewaliyo omuntu gwe bayita musezi, era n'amaanyi amangi ge banyumizanga ne bwe twali tukulaba n'amasaka mugamanyi nti omusezi akola bwati ne bwati, nali sibikkiriza. Naye ndowooza amaaso g'omukulu jjajja wange yali yanyumiza mu kitundu ekyo, kimu kye twali twagendamu nti owaayi tolibanga kuyita eyo oli kiraba, bino bya kikulu ne mbivaako. Mu lutambi luno twebaza Katonda okubanga weetuli, naye ate era si nti twatya nnyo naye lwakuba ebikolwa bye twalaba twali twabiwulirako, maye bwe bawulira ku kintu n'okiwakanya bwe kikugwako okuba bifaananyi bingi nnyo. Mu kuyita mu kitundu ekimu kye sijja kubaatulira, twatuuka emmotoka n'ebeera ng'eseerera, emmotoka n'esiba mu luguudo wakati, ne tugezaako akati ne tudda mu mboozi z'ekivubuka kuseka kukola ki, naye nze olw'okuba nti nze team leader ku bye tugira ne nsaba mutabani wange gwe nsinga okwesiga mu Tannington gwe ntambula naye ku kamera, omwana oyo mulungi nnyo, ne mugamba waayi bintu bino nze mbimanyi, teekako kamera. Olutambi lwengenda okubalaga wano lutandika Hannington ataddeko kamera. Bwe twali tuvuga bo bali bakayirira mupiira naye nga nze nvuga, neekanga omuntu, bwe neekanga omuntu n'ensiba. Kati bwe nasiba emmotoka yatagalamuko kato neekiikamu kati ne teyaviirako ddala mu kkubo n'esiba. Ogenda okugira emmotoka newankubadde emmotoka yali nnyimpi nga gundi, ne ndowooza nti oba eseeredde ku bisubi, ebisigadde mugenda kubyerabira. Kati olwamala amazima olutambi lwe mugenda okulaba olwo bwe mulundi gwange ogwasooka twadduka buli omu yabulira gy'abulidde, era bwe wayitawo eddakiika nga 45 ne tutandika okweyita nga tweyita mpola mpola paka lwe twasinkana ne tugenda ne tusubako akatawuni mwe tusula, era twakeera ku poliisi, nakeera ku poliisi okuripootinga ebintu byange byali bimbuzeeko kubanga eyo nafunireko ebisago tebyali bingi, byali bya mwanyi biki kunsalaasala mayinja, naye bannange bo baafuna ebisago, naddala muko wange yafunira ddala ebisago ebyo byaddala. Ndowooza naye ajja kubabuulira era ajja kubibalaga kuba biri well documented. Omusezi yatukuba ekikangabwa, kiri ekikangabwa kyennyini ekisooka emmotoka yalemerawo. Ekituufu ffe twafuluma nga twagala kulaba kikibadde ku mmotoka, yakuba ekintu kyalinga kabaawo, bazaalinga oba kaali kabaawo ba kyali ki, ne tudduka buli omu yadduka ne tweyita luvannyuma ne tugenda tubaako abaatusuza nabo kwe bali mu kitundu ekyokubiri nga boogera, abaatusuza ne tusula, then nenkera ku poliisi reporting ebintu byange byali bibuze ne tuddayo. Emmotoka twawerekerwako abavubuka b'okukyalo sanga 11 olw'okwewala nti ebintu byaffe twali tulowooza byabbiddwa kuba byonna twabisuula. Laba Mukama Katonda bw'atuyamba. Kameramaani wange already yali ataddeko kamera ng'eroolinga, bwe yali adduka n'agisuula, naye kamera teyavaako, we yasigala yalabira akatambi ako ke mugenda okulaba. Akateekawo amaaso. Bwe twamala okuvaayo mbadde mbatolinga n'abantu abagamba nti bo baagala okwogerako naye kuba nnyina be nanyumizaako ne baŋŋamba nti abo babamanyi, era mbadde ngezaako okubasikiriza wabeewo omu ajje mu kamera atunnyonnyole oyaani. So naye namufunye kubanga yagaana okulabikira mu kamera, nagamba program tugikole budde bwa kawungeezi, nti kamera lwetamulaba ye munnakyalo yalowooza nti kamera ye batemulaba, naye yatubuulira baani abo era lwaki bakola era lwaki balowooza, kuba naffe tulina be twateebereza ne poliisi netuyambako okugenda okubabuuliriza n'okuba interrogatinga mu kyo, era bwe baatya nnyo okuba nti baali tebategedde badiiringa nabo. Kati ne tubigira bwe tutyo ne tubaako omu ne yeewaayo ye atuwe ekyama. Nabo bennyini omuntu gwe sinaba kumanya nkubirako simu yali agezaako wiiki 2 ezo kyekizintwazizza nti abadde agezaako okuntiisatiisa obutagira kuba baawulirako twasangawo kamera ku makya nga yavuddeko, era kamera yaffe yafa. Yo kansooke ngikulagaawo. Nkulayirira omusezi okuva lwe yazikiza emmotoka ne yazikiza ne kamera yazikira, era neefe ebadde ng'ekola era bamanyi kamera yiiyaawo siddangamu kugikozesa okuva olwo, gaali maanyi ga njawulo. Naye ebyo byonna bwe naabinyumya nga mpanvuwa temujja kulaba vidiyo. Laba kamera bye yakwata nga tumaze okudduka, olabe era otye ensi eno. Media Choice Television.
its presenters, associates, and affiliates may not be liable for views shared on this program. Age restriction and viewer discretion is advised. Annington, take a camera. Wait. Ekikisaawo awo wennyini awo. Nze okubango muko. Wakanana mayina utiti. Ono byagira tabiraba naye gwe tunula awantu awo. Muko. Ndabye ekisala. Ngo. Gwe tonnaba kukitegeera. Olaba ewantu awo. Olaba ewantu awo wetuli awo. 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 Bw'okuba entanga 3 awo. Nyina kyenda bikisala. Ayinza okuba olabye nze ndo abadde muntu atwalire naawe. Abadde muntu. Obuti eno gye twagenze muze simanyi nyo. Nkugambye oba Abasezi. Mujja kudda mu kusaaga. Watu ebakira. Tugenze kukola bintu muze mipiira. Oze mipiira. Nkulayira laba akakubo ke tulimu. Akakubo kali gundi. Simbula tugende vuga tugende naawe. Kidi. Ko emmotoka tegenda. Atwalire naawe. Kaweddemu. Eganye chichi walinya akyako linnya ku kiyinja. Muko emmotoka tegenda. Olinnya ku kiyinja. Kankubera advance tulabe. Olinnya chichi. Emmotoka teva. Vaamu kibiri saidi eyo. Vaamu. Oba ina kirinyeko kisererako. Oba mudonga guserera. Chichi. Manyi mwete mwamanyira byakyalo kirayiko omuddo guserera. Teka mu bi. So. Naye muko musoke muleke. Kibira wali. Soko kibira. Nnawe leka kuba mutitizi. Kibira ku mutero. Eno gye twazze muko nze mbabuulidde muzima. Ebyo nawe naliko ekiwaatule ng'omukazi tuli mu kawoteeri ajavuke kibira kaawo andookinge wane wange ane nawandiyagala kubanga te kankaka tomanyi obi omupiira mukonna bagambye tetusobola kusimbula nabagambye takyakola wuliriza nabagambye tetusobola kusimbula kutta Kampala ssaawa 8 ekyo nakibagambiddewo okwebaka kyabadde kuvuga tutuuke egundi obe jeka amataala ndako naawe mba mutola mutitizi sawa jeka amataala bukola yulire muzze mipiira mulabe simayo Liverpool mpaka kati nabagambye tubeeraawo batusulawo vaamu tukebere owaayi tukibiri mipiira kati tunasulawo nze ndeka ebyo bibe agenda ebyo bibe Fred Mulinde tojjaako kamera ebyo bibe naawe tojjaako kamera tetuwamane bwojja ku emmotoka njirinya tevaawo tugende osoko mpa kisitandi owedayo tulina kisitandi nakankweno gundi mpa kisipaana nzisifuluma wano nga sirina gundi kintu kyonna ffe tulina ebibeera ali ntono nomuveeko nyega tufulume ogoberere nze tugende wali emabega tunyigemu tugenda kuvuga tusulire ddala oba tusulire tusindike emmotoka eno tusindike nsigalamu nga nvuga bale abasinga ogambye tusindike nsigalamu nga nvuga ombali enfu yasazaawo ekibete kikuluma sooka oleke gwe nze naye kubuulira muko ne bw'aba muntu tujja kuwoza nja nze wallahi wendabira omuntu yenna ntomera mutomeri ate vaamu tukebere kati tukole sooka oleke genda mpola gezo olugigwe gundi ekituufu tukole bwe tuti tusooke tulabe ekiri ku mmotoka eno naye nze tojjaako ki kamera bibe ebintu by'ono omusajja byayogera muno taddeko kamera tojjaako kamera ebyo ebintu tugende naye bw'abasooka okuluma fika tujje bibe kanzijako oyo omusajja mukwatireko tagira kamera gwe tomanyi kiri awo bibe tugende tukitegeera mama nyawa bibadde bibe ebyo biba bibe byawano ojawoza ebibe olaba no sigende eri emabega guno mulamu
Mulamu kituufu. Nemwe muwulira wano tuli okay. Naawe tutya bitali. Ebibe bya wano bye bisala. Kati ki. Tutya naye Kankaka ate yakisosezza. Mwana. Yena nze kankwate. Mwate mu mboozi zammwe. Jembe tamanyi. Tulabika tuli. Omanyi zine emmotoka ziseerera. Yaika bumwe ebisubi ayirawe. Lingi zako wansi. Ekituufu ekingira. Mwana nenda mugere mukyeze kankwate.